emitwe gy'amawulire gwe bakutte nga yeegaddanga n'ente akiguddeko wabula ate Kadaama abadde akyanga abasajja babiri e Dubai bamuguddemu galindiire mu bujjuvu. Mwebale nnyo baganda bange okubeera nga muntegeranga amatu entakera. Mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abasubscribinga ku channel eno. Naawe atanaba tandikira wano wennyini munnange osubscribinga oteekeko n'akadde kubanga munnange osubwa. Amanya nze Omumbejja Aisha Nassolo omuweerezaawo era nga butereevu ntuuse n'amawulire gano agaakagwawo nsobole okubeera nga ate munnange omanya ebigenda mu maaso mu ggwanga era nga butereevu obutakumalira budde. Kantandikirewo n'amawulire ate agandeese olunaku olwaleero era nga munnange entandikidde wali ku mulirwano e Kenya mu Baringo County eno nga munnange nno gye basanze musajja mukulu ono amannya ategerekeseeko nga Johnson Kakugo nga atemera mu myaka 24 egy'obukulu. Ono nno nga munnange bamusanze ali busy alina ente nga munnange akola nayo omukwano ebyewunyisa byo tebiggwa mu nsi. Munnange ente gy'abaddeko ebadde ya neighbor we era ng'abadde yagisibyeko ku kasiko mu mabbali ng'era bulijjo wabadde nga atera okukola wabula ku mulundi guno bambi musajja mukulu ono yagenze alaba ate munnange kiki ekigenda mu maaso. Agenda okutuuka ku nteeze ng'alengera musajja mukulu ali obukunya nga we yazaalibwa era nga ku nteeze ezimu kubanga musajja mukulu ono abadde n'ente 3 wabula agenda okukuba amaaso erudda eri ng'alengera musajja mukulu ali obukunya nga we yazaalibwa ng'ali bize ku nte ye era musajja mukulu ono wabadde annyonnyola poliisi yagambye nti mu kusooka yalowoozezza nti oba mubbi yazze yayagala okubeera ng'ate abba ente ye wabula agamba nti mu kusembera okumpi musajja mukulu ono yabadde ku nte ate yamulabye era bw'atyo ne yeekanga nnyo nga w'okiwulira era mu kwekanga okw'ekitalo yakyuse bw'atyo n'amwesooka n'amugamba munnange siri mubbi wabula mbadde njagala kubeera ng'ate neemalako ekiwuubaalo mbadde njagala kubeera ng'ate munnange mmaliriza ekyetaago kino era bw'atyo n'amutegeeza nti munnange talina mukyala waka yadde omuwala gw'asobola okubeera ng'ate amutaasa mu mbeera eno gy'abaddemu era bw'atyo n'asalawo agende ate kuki ku nte z'omusajja ono era we batyo we bamukazizza okumubuuza lwaki tafunayo omukyala mu kifo ky'okubeera ng'ate yeegatta n'ebisolo. Abategeezezza nti munnange abakyala b'ennaku zino bajjudde akawuka kano aka siriimu era mbuye obulamu bwakyabwagala kale munnange y'ensonga lwaki okwegatta n'omuntu agenda omusiiga ebiwuka atirisitiko munnange asalawo yeegatte n'ebisolo pozi n'ekyalo era abategeezezza nti talina ssente ate nga munnange abawala b'ennaku zino munnange beetaaga ssente kale ye wabitunuddetunuddemu ng'okugenda ku nte atisitiko kijja kubeera ng'ate kikola ki kimumalira wabula munnange abatuuze oluwulidde bino eno bo tebamulinze kubeera ng'ate poliisi emwongerayo we batyo bamukakkanyeko ne bamukolako mob justice bamukubyekubye emiggo n'egisigalawo ate munnange ne gibeera nga gikola ki gikwata ettaka wabula nga kinajjukirwa nti kino eno tekisookedde mu ggwanga lya Kenya yokka binene ebintu bizzenga biwulirwa ne mu ggwanga lyattu Uganda tuzzenga tuwulira ebintu eby'ekikula kino bantu bangi betuwulidde bamukutte n'embuzi bamukutte n'ente ng'ali biza akola naye omukwano wabula nga bannaye kino ekikolwa si kirungi yadde n'akamu n'akeddagala wakati ono omuvubuka ensonga ze yannyonnyodde nnafu ddala simanga talina mukazi abakazi bajja musiiga siriimu simanga talina ssente ekyamazima ne bino ebisolo ate nabyo biba n'ebirwadde byabwe Katonda alina ensonga lwaki yatonda omuntu ng'alina kubeera ng'agwa mu mukwano na muntu. Katonda yatonda Adamu ne Eva yandibadde atonda Adamu oba oliawo n'ekisolo ekirala nga kyalina okubeera nakyo mu mukwano oba n'atonda Eva n'ekisolo ekirala nga kyalina okubeera nakyo mu mukwano wabula alina ensonga lwaki yatonda Adamu n'amuteekako n'omulala omukyalo omulala ng'ate gw'alina okubeera ng'akola ki ng'abeera naye wabula mu butuufu ennaku zino ebintu bino tugenze maaso n'okubeera nga tuyisaamu Katonda amaaso ebintu bye yatuteekerateekera obulungi bantu bangi nnyo bo bagenda mu maaso n'okubeera nga ate munnange bamalako ebisolo eddembe lyabwe okubeera nga beegatta nabyo ng'ate bantu bannaabwe gye bali abakazi nabo bennyini si basajja bokka wabula n'abakazi nabo beegattira ddala n'ebisolo n'abasajja nabo beegattira ddala n'ebisolo mu mawanga ag'enjawulo si Kenya yokka si Uganda yokka era tokiwulire Uganda n'ogamba bannaye
bannayuganda oba twabaki ky'obumanya nti bino ebintu biri mu nsi zonna okwetooloola ensi. Keesi nnyingi nnyo ezifunyiddwa ez'abasajja be bakutte n'ebisolo eby'enjawulo be bakwatidde ku mbalaasi oba ze bayite endogoyi, gwe bakwatidde ku mbuzi, gwe bakwatidde ku ndiga, even pigs. Abantu nabo bazikozeseza ddala abasajja okumanya nga bannaye tebeenyinyala abantu abamu. Kati wuno bamukutte nante. Kale kwegamba abantu beegadanga n'ebisolo eby'enjawulo naye ng'ekyamazima ekikolwa kinene abakikola bakirekera awo. Wabula ng'ono omusajja mukulu ebibye gye biggweredde ng'abatuuze bamukubyekubye. Era kyamazima poliisi egenze okutuuka nga bamuyoolayolawo buyoozi ne bamutwala ku poliisi atagende maaso n'okubeera ng'akola ki abitebya. Wabula nga bba abatuuze abalabye nga kinene mu butuufu kisusse kubanga ebikolwa nga bino abaana be babiraba mu society golowooza balowooza ki bo bwana buto bukula bukuzi. Watya nga kaana ke kamulengedde ng'akola ekikolwa nga kino omwana n'akuliramu eyo endowooza nti abantu beegatta n'ebisolo. Ng'okubisamu akafaananyi mutabani we abadde ayitaayita n'alengera omusajja mu nsiko ng'ali bbizi akola ekikolwa ekyefaananyirizaako weekiti. Ki ekiba kigenda okuddirira? Omwana bambi agenda kula ng'alowooza ekyo ekintu kiri nnomo. Okitegeera bingi nti ayinza n'obutajja kugamba gwe muzadde we nti nsanze kino na kino, wabula ye n'akula ng'alowooza kiri nnomo nnyo omuntu okukola ki okwegatta n'omuntu. Olw'abantu abali mu society yaffe abamu abeeyisa mu ngeri etategeerekeka. Ate nga kinajjukirwa nti abantu abamu kino tebakikola olw'okubeera nga bamaliriza ebyetaago byabwe eby'okwegatta, wabula abantu abamu bino babikola lwa money rituals. Abantu abamu aba bagenda abanoonya obugagga mu ngeri eyo abanafu abatayagala kukola nga bo balowooza nti obugagga balina bunoonyeza mu byawongo. Eyo gye balaga abamu babagamba ne babagamba okugenda ne weebaka n'ekisolo gundi kijja ekijja okuyamba. Okitegeera? So abantu abamu bangi nnyo bakwatiddwa ne bawoza ebyo mbu akikoze lwakuba nti gye yalaze bamugambye nti okufuna obugagga alina kwegatta na kisolo. Kale banaye ne weeweebuula. Era juzi waliwo amawulire agatambula nga taata mulamba alina abaana 6 nga bamukutte n'embuzi. Kale bannange ne weewuunya. Taata mulamba w'abaana 6 nga bamukutte n'embuzi. Tumusuubira okubeera ng'alina omukyala ewaka. Kale bannaye mukyala wo ne wooba omuvuddeko ng'osazeewo okugamba nti mukyala wange antamye, bamalaya gye bali, ogenda n'ogula malaya atilisitiko anti bagamba nti ebibi bisiŋŋana. Ati siko kale genda ogule malaya naye ate si kisolo. Kino kiwuniikiriza nnyo, kyeraliikiriza kwegamba olabira ddala ekikolwa ekikyafu ky'otayinza na kuteebereza. Wabula nga bannange byo ebikolwa ebigenda mu maaso mu nsi, tubuulire abaana baffe basobole okubeera nga temunange beewala ebikolwa ebifaananako bwebiti. Wabula nga ate munange wenkuzzaako wali mu ggwanga erya Dubai. Munange eno gye tugudde ku mwana muwala. Mwana muwala ono abadde ayina abasajja be 2 nga bonna bw'ati abakyanga era nga bonna bannayuganda nga n'omuwala naye munnayuganda Kadaama. Munange nga yakyanga bassekadaama 2 nga wengenda okulekerako vidiyo eyo osobole okubeera nga ate ogyekkaanya. Wabula nga bwe bagamba nti ennaku z'omubbi zibaana, mukazi wattu ono bamuguddemu ku lunaku olwana lwennyini era bwe bati abasajja bonna ne beetegeera buli omu n'amanya gy'agwa. Kankulekereko ka vidiyo kano osobole okubeera nga ate munange okekkaanya. Wabula abaana abawala twegendereze. Ennaku zino amatemu gasusse, abaana abawala babatta olw'ensonga zino ez'obwenzi. Omusajja akusanga ne musajja munne n'akufumita ebiso. Ate namwe abasajja bambi mwegendereza abawala be mugwa nabo mu mukwano. Olaba ng'omuwala amaaso gamuli mu ngalo mwesonyiwe ku lw'obulamu bwo. Kubanga ekyamazima basajja bangi be basolya akusanga ne mukazi we ye gwayita mukazi wo tamanyi nti oba mwavaawa mmwe ate baasanze n'akuukako n'akufumita ebiso naye nga munnayo oyinza n'okwesanga nga gwe wamusookayo. Wabula olw'obwenzi bw'abawala oba olw'obwenzi bw'abasajja, mukazi wattu gwe oba musajja wattu gwe n'ogwa mu bizibu. So bannaye twongere okubeera nga twegendereza abaana abawala n'abaana ab'obulenzi. Tekiri ku bawala bokka oba ate tekiri ku basajja bokka kubanga obwenzi buli mu basajja ne mu bakazi. Omusajja obeera n'omuwala ng'omanyi omuliko wekka kumba ate oyinayo ne munno musangiwo. Naawe omuwala obeera n'omusajja ng'olowooza omuliko wekka kumba oyinayo mujjawo. Ogenda obbasanga nga bali bbize. Okitegeera.
awo mu busungu obungi ogenda kutta omuntu weereetera obuzibu ate noono naye afiirwa obulamu. Olaba wofiirwa munnange obulamu mu bintu eby'ekisiru. Kale munnange nno twegendereze abantu be tugwa nabo mu mukwano ate naffe bannange abenzi. Buli muntu ng'omanyi nti oli mwenzi weegendereze. Ekyamazima lumu bajja kukugwamu ojja kufiirwa obulamu oba abo bonna abantu ababiri ojja bafiirwa. Olw'ensonga teri musajja agenda amanya nti alinayo musanji wakusigaze agenda kwesonyiwa era agenda okulemerako yajja kuba musiru asembayo. Wabula oli wana akimanya nti bulijjo ayagala gundi ajja kwesonyiwa aba musajja ategeera ate noono naye munne naye akwesonyiwe osigale mu bbanga. So bannaye beera n'omuntu omu tegeera oyo kwatagana n'oyo. Tekigasa kubeera ng'obeera noono omusajja ate nkya n'obeera noono bannange. Twebeereremu ebintu ebyo si birungi bijja tufiiriza bingi nga mwotadde n'obulamu bwaffe. Mbagala nnyo mbagalira ddala abankumira atakumira mpeera toseetuka gwatana subscribinga bambi subscribinga kubanga ekyamazima osubwa. Ate era munnange oteekeko n'akadde sakitati buli vidiyo yonna gye nfulumya butereevu gw'omu ku bantu abasooka okugiraba. Mbagaliza ekiro ekirungi tusisinkane ate olunaku olw'enkya. Kusaba likinga vidiyo eno mweraba. Nangamba edichini nekwata olukumirira leka kulimbira gwandi olaba kati ndayo seka okuba omukazi bolina wala nwana yayogereebyo nedda kamugambe evidence zina simu katoka kusomo mulaba chati noni nakuka yange malembe onginde nakwana ali yaboda bilulira naye buloka akugamba ekintu nina kyendowoozezza kikino nina kyendowoozezza wuliriza nina kyendowooza muganda wange nina kyendowoozezza oli musajja mwenna muli basajja I'm so happy nti kasita mwenna mwesanze ne mutegeera omukazi gwe muyina kino sigenda kusaliriza side go and think mukozesa obwongo bwammwe oba musigala n'oyo mukazi oba mumuleka it's up to you. Naye omu ku mmwe Brad kwata ebintu byo kati shaka mulesa n'akambe najja n'amufumita waalikoze eki nga lesa amufumita natuka bane omwanya mukyawo mulindeko ekisinga okunashapiki ekikubulira ekisinga okunnuma era aleni wallahi kino nkigamba ntya Katonda njagala obe strict nnyo gyendi kati Brad omukazi emotional takumala ku mirembe ku ddungu shapiki nkugamba nengamba aleni kwasonye mutima mungi nenga mulaga nti wansaba sente naye kati neka muzemo ky'obusiru semwana omusajja tabaddewo ng'onaza otagenda kujja wagulu eyo yogera amazima wetajja kujja mukazi ate muganga 2 days bako omusajja asuzeemu mula naawe ennaku ssatu emabegowayira wuliriza naye n'asulamu omusajja osobola okungoba nezza nenkwebakako mula oli mukazi naye beera ng'omuntu omukulu n'ongoba ate nezza nenkwebakako n'ongobye mula kisoboka ongobye ate nezza nenkwebakako omwalaba gyekiri ekyo ongobye ate nakubira omusajja abaddemu nogamba mbu ongoba ate nezza nenkwebakako tagenamukuba Brad obusungu bubaawo naye kite Brad toda mukulwana muleke andi kati ogoberera wakina